njagala kulangirira ekirango kino wiiki eno gye tutandika paka ku Sande. Leetayo ekintu mu mirimu gyo. Egenda kuba wiiki ya kusabira mirimu. Lunch hour etandika mu time negwa mu time ogenda okole. Leetayo point of contact mu mirimu gyo. Katonda gye kiyinja ku mirimu gyo. Oba otimba ku bagole, leetayo akagoye. By'oleeta saagala bisigaza. Otunda watermelon, otunda juice, leetayo akatunda. Saagala katunda kosigenda kasigaza. Olunda nkoko, nawe osobola okuleeta akakoko. Otunga ngoye ku kyalaani, leetayo akawero. Okola ki? Leeta package. Leeta point of contact. Wiiki yonna, Monday to Sunday, tugenda kusabira emirimu. Ogenda kulaba Katonda agenda kujja buli kye baateeka ku mirimu gyo. Katonda agenda kusumulula buli kye baasibisa. Katonda agenda kutereeza emirimu gyo. Ngenda kuba anointinga muntu ku muntu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, night prayer. Leetayo ekintu tweteekerateekera Good Friday. Njagala Katonda akukolere. Gwoba oleetera abantu okweyiwa Kanani ku Good Friday nga balaba byakyuka. Akukolere nga balaba ebibyo byakyuka. So Sunday service egenda kuba yakwa anointinga. Naye buli muntu jangu n'ekikyo. Waliwo agandi musumaze sina kyenkola jangu. Kati gwe point of contact. Nga tusabira abalina emirimu. Twagala okusabira n'abatalina mirimu. Era bwe tukusabira charging essimu yo. Kubanga obudde bwonna bakukubira gye wali wateeka application. Ate nnyina obujulizi obw'omuntu gwe baakubira essimu. Katanga ali mu kifo kya bbeeyi ng'essimu Mukama yagigaba mu kirooto. Nannyini kumuwa mulimu essimu yagifuna mu kirooto. N'amulaga n'omuntu bw'afaanana. N'amukubira essimu. N'agikwata n'amubuuza nti, for sure does this number exist? N'amugamba yes. N'amugamba I'll call you back in the evening. N'addamu n'akuba mu evening. N'amubulira ekika ky'omulimu ky'agenda omuwa. Ono n'amanya nti ali mbafere. Naffe tuba twetaaga ebyamagero ne waliwo ebikuyitirira kuno nga baagala kunzibira ki naye nga tolina ky'olina. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Katonda byakola tebiwunza abalogo bokka. Naye naffe bitumalamu akategeera. Mirako esobola okutomera n'osiibaawo ng'olinga omusiru. Naye nga yo n'ogamba Mukama nkwegayiridde bwe kiba kirooto saagala kivaamu kale nfiire mu kino. Naye nga kikyo Katonda agenda kukutuuza mu kifo kye baali baakugaana, kye baali baakuziyiza, kye baali baakulemesa.